Mukwano gwange kulamusizaayo gwe yeekumira ku UG Updates. Nyongera mu maaso n'okulamusaako nti kyokola ky'amaanyi nnyo ddala okwekuumira ku mukutu guno ogwa UG Updates. Leero njagala tutunuulire ensonga lwaki eggwanga lyaffe, kaŋŋambe nti eggwanga lyaffe liremereddwa abantu baalyo. Muganda wange, kwaniriizaayo nnyo eyo gy'obadde, kulisaayo yonna gy'obadde. Baganda bange abali emitala w'amawanga, Saudi Arabia, Qatar, Oman, leero njogera nga n'ennyinki endi ku mutima. Mukwano gwange gwali yeekumira ku UG Updates. Naye nkutegeeza nga tulina proceedinga, genda maaso n'okuba nga subscribinga tusobole okuba nga tutwala channel eno mu maaso ng'omukwano gwange ali eyo. Lwaki eggwanga lyaffe liremereddwa abantu baayo? Bwe tutunuulira kati ssaawa zino ebigenda mu ggwanga byo bitiisa. Abamu batuuse n'oddiddukamu. Njagala otunuulire ensonga zino bbiri. Munnayuganda yenna gy'oli omanyi kati eggwanga lyaffe eno liwangaaliramu abantu ba mirundi esatu. Mulimu bano abaliwangaaliramu, abaalisigalamu, abeegumya ffe nga ffe abeegumya ne tulisigalamu, ne mulimu abaalivaamu ne basooka bagenda emitala w'amawanga okuyigga emirimu egy'okkola, nga mulimu ne be tuyita ba investors. Kati bw'otunuulira olwaleero, ebitundu 7 ku buli 100 ku Bannayuganda bifuluma eggwanga lyabwe ne ligenda mu buwaŋŋanguse, nasobola okuba nga bagenda eyo gye bayiiyiza 10. Bagendera mu nnyinki ey'ekitalo, sigamba nti ssanyu lye libatwala bagenda baagala oba baagala kulinnya nnyonyi, nedda. Naye embeera olw'okuba nga eggwanga lyabwe libalemereddwa, tuuka n'ekiseera okubanyigiriza ne basalawo okulyabulira. We twogera ku bano abasigalamu mu ggwanga lyabwe, basigalamu na nsonga bbiri: eiza okusigala nga bawaddaawadaako okuba nga balwanirira eggwanga lyabwe, oba okufiiririra eggwanga lyabwe. We twogera ku muntu owookusatu nga yono ye musigansimbi, naye kati obadde okimanyi eggwanga Uganda terikyalina ba musigansimbi? Luli twalina ba musigansimbi bangi era walaba nga reeti y'abaana eyali egenda ebweru okunoonya emirimu yali ntono, naye kati yeeyongera olw'ensonga nti reeti y'aba musigansimbi abaali bayingira eggwanga nabo tebakyayingira, tukyalina ba investors. Olw'emisolo eggwanga lyaffe legiteekawo egikakaatika ku bantu, buli kantu k'okola ne kaba katono katya, gavumenti eba eyagala ekakusoloozeeko ebitundu 60 ku buli 100. Kyokka ggwe akikola n'oba ng'osigaza ebitundu 40 ku buli 100. Okwo kwe kuli interest, kwe kuli ne capital. Kyokka ekyo tekitunuulira, ate neeyongera okuba nga ekuteekako n'akazita akalala. Oba okitegeera mukwano gwange gwali eyo. Kaakati we tutunuulira ensonga z'abaana abafuluma eggwanga ne bagenda emitala w'amawanga okunoonya emirimu, kyokka bafuluma mu nnyinki ey'ekitalo, ne bafuluma bagende balwanirire eggwanga lyabwe mu ngeri y'okulaakulana, okulaba nga bakomawo basobole okunyweza ekonomi y'eggwanga. Simanyi oba ekyo gavumenti ekimanyi. Abaana bano abagenda ebweru bwe bagenda ne bakola ne bafunayo kye bafunyeeyo, bakomawo nakyo ne bakizza mu ggwanga lyabwe, ne basobola okuba nga bazzaako balina kye bagatta ku ekonomi y'eggwanga. Wakati w'otunuulira percentage esinga obunene, ezo ssente muganda wange gwali eyo emitala w'amawanga z'okola,
w'ozikuŋŋaanya n'ozireeta mu ggwanga lyo n'obaako ky'oyinvestingamu oba oyongedde otaasizza ku ekonomi, naye gavumenti yaffe ekyo tekimanyi. Kyokka abaana abo bwe bagenda okukola bakolera mu bugubi, bakolera mu mbeera embi ey'ekitalo. Sigamba nti no nga bagendayo baagala, naye ng'ensi yaabwe gavumenti yaabwe yebasindiikiriza okukola ekyo. Bino nno mbyogera okusinziira ku biza ebibaawo ensangi zino n'ennaku zino jjojjuuzi walabye abannema badde bagezaako okusenda amayumba g'abantu mu bifo eby'enjawulo. Ne wano jjuuzi badde batandise okusenda gano agabadde mu Lubigi. Kyokka bye bajja okusenda ebintu bino tebakola kulabula, tebawooninga, basenderamu n'omuntu obuntu obwandimuyambi wadde n'okkuwa chance ositulemu engugu zo ogende, nakyo kibalema okukola. Jjukira abantu abo be basenda be bano abagenda ebweru ne beekubira ekyeyo, n'afunayo obusente bw'afunyeeyo n'ajja n'agamba kansetolinge wano kankulaakulanye ekitundu kyaffe. Ebiseera ebisinga abantu be basenda baba bamazeeko emyaka n'emyaka okwo. Batandika emisingi nga babalaba, ne bakulaakulana nga balaba. Kati muli neebuuza oba nkulaakulana yeebatta yeebamenya? Baba bali ludda wanga structures zino zitandikibwa okuva ku musingi, baba babiraba. Ye okuva emyaka n'emyaka giri, kubanga ago amayumba ge bamenya gamazeewo emyaka kuyanja, baali ludda wa? Ye omuntu bw'abanga yasenda dda mu lutobazi n'omugobawo, ki ky'oba otaasa? Omwana agenze akoze emyaka 5 akomyewo azimbyemu akayumba ke kakubeerawo ne famire ye, ate gwe ovudde eri okasaanyaawo. Tomukompaseetinze nti oba ayikwata genda ofune ewalala. Ontugenza okwetegereza nga mwali mwasenda mu ntobazi ennyumba ezitali 100, ennyumba ezitali 50, amayumba agali mu 10 n'enkumi. Ng'ate okimanyi mwana basooka kugula ttaka n'okuzimba ne bazimba. Neebuuza ggwanga ki eritalomeribwa muntu wa wansi? Kyokka ggwe n'oleka bamusigansimbi abajja okukubuzaabuza, ate bo n'obaleka n'obawa ebbeetu ery'okuzimba mu ntobazi zezimu z'ogobamu abantu. Kubanga factories ne companies nnyingi ze tulaba nga zisenda mu ntobazi nga tewali azikuba ku mukono, olw'okubanga za bamusigansimbi. N'ettaka eryo bazimbako bali bawanga lya bwereere, kyokka ggwe omala na kuligula ate n'ogenda n'osasulayo eri mu Buganda Land Board nga bakimanyi. Lwaki tebagaana okukwata ssente ezo baba bakimanyi nti ne ettaka plot number kw'ogenda oggula eri mu ntobazi? Muganda wange ebibuuzo bingi naye ng'ate ffe abalina obyeddamu. Teri muntu agenda tutuyamba kuddamu bibuuzo ebyo. Tulabye abagagga bangi abazimbye mu ntobazi tebasongwamu wadde olugalo. Tugambe nti eno gavumenti y'abagagga, gavumenti ewalanira ddala omuntu gwe bayita omunaku. Kati gwe naawe teeberezaamu abo abantu be basenze bagenda ttandikira wa? N'omuntu abadde ayagala eggwanga lye akatono oba abadde akyasigaddemu kalaavu akaagala gavumenti, nako mukabamazeeku.
ku muganda wange ng'oba obadde eyo nga okyawalana bannankyukakyuka ng'ogamba bino tebikkwatako kasitoolia weebaka, ebintu bino birina ebyetoolera ne bituuka ne bikukwatako. Biyinza obutakkwatako nga ggwe naye n'osanga ng'omwana wo oba muganda wo oba ssengaawo oba jjajjaawo bimukutwaliddemu. Kati awo mu ngeri yonna yonna tojja kwewala, bijja kuba nga bikkwatako, oba oyagala oba toyagala. Mukwano gwange oli ku Yugi Updates TV, kutegeeza genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, likinga, sobola okuba nga tuwayaamu ensonga ez'enjawulo ezizimba eggwanga, ezitutwala mu maaso, eziyinza okuleetawo enkyukakyuka. Kubanga baganda baffe mubalabye babadde mu maziga, naawe tweyibaala kyandiyinza okutuukako. Kyekyo kiyinza obutakutuukako naye ne wabaawo era ensonga ejja n'ekunyigiriza mu mbeera era y'emu, ng'ensonga eyo tomanyi na gy'evudde nga teyandikutuuseeko naye ng'ekutuuseeko gwe muganda wange ali ku Yugi Updates.